بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. سورة فصلت. الله سبحانه وتعالى قام مسورين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. الله أعلم بمراده. الله يا منيتي جندر الوقت مكسيري سنيك تزبيري غابت وجهت تشربو كوفيما بيغا. تنزيل من الرحمن الرحيم. تنزيل اجتبو چنو چسبوا ngativawa min arrahmani okuviri Allah yomusasizayi n'okusasula okutasosola nga kuno kunsa abakkiriza n'abatamukkiriza bonna abayisa kyenkanyi mu kubagabirira. Arrahim aliba n'ekisa ekisosola ku lunaku lw'enkomerero ng'ekisa kye kigenda kuba kwabo bokka abaali abawulize ku bulamu bw'ensi. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Kitabun ekitabo kyammwe kino Qur'ani fusilati ayatuhu amateeka gaakyo gaatemwatemwa dda bulungi nnyo era ne gaanika bulungi nnyo buli kintu kyonna musana halaali amanyiddwa ne haram. Allah byayagala ne byatayagala yabirombojja n'abinnyonnyola n'abyasaayasa era bitegeerekeka bulungi. Qur'anan arabiyan n'asalawo ekitabo kye kino kibeere nga kisomwa mu lulimi Luwarabu liqawmin ya'lamuun eri abantu abaagala okukitegeera bajja kitegeera kubanga kinnyonnyola ensonga n'ebeera ng'egguka bulungi omuntu n'abulwamu akabeera nga kamusigaddemu. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. بشيرا ekitabo kino kyassibwa ku nabbi Muhammad ajjaawo amawulire ag'essanywa eri abanaaba abakkiriza. Wanadhiran atajjaawo n'engenge era atiisa abo abaneeyisa obubi ku bulamu bw'ensi nti balinayo ekyokya. Fa arada aktharuhum naye abasinga obungi ebintu bwe babibannyonnyola babisuula muguluka. Fahum la yasma'un mu butuufu ne babeera nga tebawulira beefudde bannampulira zibi ne batasobola kuteeka mu nkola ekyo kye bategedde. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وقالوا باتوا سنوكو جرانغا bagamba kulubuna emitima gyaffe be mwagala okubuulira amateeka ga Qur'an fi akinnatin giriko ebisaanikira mujja kutengejjera bwereere kukootakoota mugaalumonde kubanga ffe emitima egyaffe okutegeera ebyo tekijja kusoboka. mimma tad'uuna ilayhi ebyo bye mutukoowoolera okgenda gye biri tubikkirize si kintu kirabika nti kyangu. wafi adhanina waqrun ate si ekyo kyokka nti emitima gyaffe tegitegeera kiriko ebisaanikira wabula n'amatu gaffe mu matu mulimu envumbo tegakyawulira gaazibikira. wa min bainina wa bainika hijabun so nga wakati waffe ne wakati wo waliwo ejjija eddene tetusobola kubeera nga tukwatagana mu byosomesa nga bikuwonagana n'ebyobuwangwa bwaffe. fa'mal kola ebibyo nga ggwe bw'obitegeera nti Allah yabikuwadde. innana amiloon naffe tujja kukola ebyaffe bye tutegeera mu nzikirize yaffe ey'ekinnansi. olwo nga bamutegeeza nti kola ebibyo tokola ebyaffe naye situli abajja okubeera nga tussa kimu. emitima gyasaanikirwa amatu galimu envumbo gaggala ate wakati waffe ne wakati wo waliwo ekkomera eddene ekirabika tetusobola kubeera nti tuli bumu. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قل bagambe innama ana basharun mithlukum mazima nze ndi muntu abafaananira ddala mu mbeera ez'obuntu. enjawulo eriwa enjawulo eri emu yuha ilayya nfuna obubaka obussibwa gye ndi nga Allah ye yannonda ampeereza Jibuliiru n'antuusaako obubaka mbubatuuseeko bugamba ki
annama ilahukum ilahun wahidun mazima omusinzibwa wammwe asaanidde okubeera Allah omu yekka obutamugattako kintu kirala kyonna nga mumusinza. fastaqimu ilaihi mutereere gyali nga mukola byayagala mubikole nga bwe yalambulula mu kitabu kye kino Qur'ani mubaka bwe yampeereza. wastaghfiruhu mumwegayirirawo wonna we museeredde. wawailun naye ebiwoobe mubategeeza abantu abo lilmushrikiin bigenda okuba eri abantu abo bamushirikiina. alladhina la yu'tuuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. bamushirikiina abali wano aboogerwako Allah aboogera mu ngeri eno. alladhina abeebo abagwa mu kiti kino la yu'tuuna zakata abatatoola zaka ya maali yaabwe abatatoola zaka mu bugagga bwabwe mu biti bya zaka ebyenjawulo nga bwe bimanyiddwa ey'obusuubuzi ey'obulunzi ey'obulimi ne zaka ez'enjawulo. wahum bil akhirati hum kafirun ne balabikira ddala nti n'olunaku lw'enkomerero tebakkiriziganya nalwo era baluwakanya. inna alladhina amanu wa amilu ssalihati lahum ajrun ghayru mamnun. inna alladhina amanu mazima abo abakkiriza wa amilu ssalihati ne bakola n'emirimu emirungi oluvannyuma lw'obukkiriza bwabwe lahum ajrun bagenda kufuna empeera ghayru mamnun etagenda kubeera nti yakukutukawo wabulanga ebyo ebibaweereddwa bagenda kubibeera mu mirembe na nnaku. qul ainnakum latakfuruna billadhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. qul bagambe ainnakum mazima ddala mmwe musazeewo latakfuruna billadhi khalaqa al-arda musazeewo okuwakanya Allah subhanahu wa ta'ala ye yatonda ensi kwe mutudde fi yawmaini ng'agitonda mu nnaku bbiri zokka. olunaku batutegeeza nti lwali al ahadi olw'essande wal isnaini n'ebbalaza. Allah subhanahu wa ta'ala ensi lwe yagijjako engalo. wataj'aluuna lahu andaadan musazeewo okumuteerawo bakatonda abalala be muba musinza ne mumusula muguluka. dhalika rabbul alamin oyo Allah ye mulezi w'ebitonde abategeeza nti yasaanidde okusinzibwa obutamugattako kintu kirala oyo yatonda ensi mu nnaku bbiri zokka. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. وجعل فيها رواسيا الله بامرو كتوندا انسينو nagibatonderako ensozi eziri ggulugulu ensereko okuba yuganya min fawqiha waggulu waayo era tuzitunuulira tuziraba tuziyitako bulijjo. wabaraka fiha n'agiteekamu omukisa emezi ebimera ebiyimiriddeko obulamu bwammwe. waqaddara fiha akwataha n'ateekateeka mu nsi eno ebyokulya byayo ebinyonyi birya ebisolo birya abantu balya n'ebitonde ebirala. fi 4 ayamin ebyo nno n'abikola mu nnaku 4 sawaan lissailin ng'ekyo kyekituufu ekyannamaddala eri eyalibadde yeebuuza nti byali bitya. ennaku 4 Allah subhanahu wa ta'ala zeyamala okukolerako puroguramu okusimbako ensozi okuteekamu ebyokulya. ennaku 4 abamanyi batugamba al ahadi mwalimu olw'essande wal ithnaini olw'emmande wathulatha n'olwokubiri wal arbi'a n'olwokusatu. ennaku ezo yazikola nga zakuteekateeka puroguramu ye eyo ku nsi gye yali amaze okukola mu nnaku 2 olw'essande n'olw'emmande. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم oluvannyuma nga puroguramu eyo yonna gimaze tetwasangako bisange nga byaggwadde okupuroguraminga. thumma stawa ila samaa'i bwe yamala ate n'abeera ng'abakanye n'eggulu abeera nga agenda okuteeka amaanyi ge ku kutonda eggulu ayolekedde eggulu. wahiya dukhanun mu ntandikwa lyayo ery'olubereberye gwali mukka. faqaala laha n'agamba eggulu eryo walil ardi ng'alagira kyekimu n'ensi abigamba omulundi gumu ng'amaze obbikola.
i'tiya taw'an aw karahan, mujje wendi mu kwagala n'obutayagala. Qalata, ne bimugamba nti atayina ffe tuzze ta'iina, mu nga tweyagalidde era tuli bawuliza abagonvu, tuzze w'oli mukama waffe, ky'oba otulagidde kye tulina okukola. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فقضاهن الله كل الجرو 7 سماوات eggulu 7 azijjako engalo fi yawmaini mu nnaku 2 ze tulabye alhamisi waljum'a, olwokuna n'olwokutaano, ng'amaliriza wa awha fi kulli sama'in amraha, n'abeera ng'asindika eri buli ggulu kinnakimu ng'aliweereza ebiragiro byalyo bye lirina okubeera nga eggulu eryo ligoberera, n'abeera nga buli ggulu aliteekamu amateeka gaalyo agalina okulifuga. Wazayyanna samaa ad-dunya, ne tuwunda eggulu lyammwe lino ery'ensi ne tuliteekako ebijjolobero, kuliko emmunyeenye n'omwezi n'enjuba, bibeere nga bibaweereza decorations ezo ne zibeera nga zinyiriza eggulu lyaffe, so ng'ate ziina n'emigaso emirala, nga bw'agamba nti wazayyanna samaa ad-dunya bimasabiha, twawunda eggulu lyammwe lino ery'oku nsi ne tuliteekako amataala ge mulaba, wa hifdhan, ne tulisaako obukuumi sitaani zireke okubeera nga zirisemberera era ezigezaako okusemberayo nga ziweerezebwa ebikonyogo eby'amaanyi ebiyalabika nti birimu omuliro ogwokya. Dhalika takdiru al-azizi al-alim, eyo nno y'enteekateeka ya Allah oyo ow'ekitiibwa, omumanyi omukenkufu, nga ddala buli kyonna ky'olaba kuno ku nsi kye tusoma ne tukukukamu, tukisoma ng'ate ye yakirinako obukugu obusembayo. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فإن أعرضوا, abantu bwe banaasalawo okwesuulirayo ogwa naggambu oluvannyuma lw'okubannyonnyola akawonvu n'akagga butya bwe byali, faqul, bagambe, anzartukum, kasanze mbatiisizza nti bwe munaaba mweyisizza nga bwe mulaba mujja gwa ku kyokya nga tutuuse mu maaso ga Allah, sa'iqatan, muyinza okufuna ekizibu ky'oluboggola lumu bwe luti, mithla sa'iqati aadin wa thamud, nga oluboggolo olwatuuka ku Baadi n'Abathamud. Abaadi be baabatumibwamu Nabbi Huudu alayhi salaam ne bajeema abasinga obungi, nabwe kityo Abathamud eri Nabbi Saalihi alayhim assalaam. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. إذ جاءتهم الرسل, جكر اكسيرا Abaadi n'Abathamud bwe bajjirwa ababaka baffe, min bayni aydihim wa min khalfihim, nga babannyonnyola ebyo ebigenda mu maaso gaabwe awo n'oluvannyuma emabega gaabwe nga bamaze okuva ku bulamu bw'ensi ebirijja, nga babategeeza alla ta'budu, muleke okusinza illa Allah, okuggyako Allah. Bajja okutegeeza abantu baabwe baleke okusinza amasanamu, okuggyako okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Qaalu, ne bagamba abaali abajeemu, law shaa rabbuna, singa omulezi waffe Allah yali ayagadde, la anzala malaikatan, yali ayina kutussiza bamalayika so si bantu nga mmwe, fa inna, mazima ffe, bima ursiltum bihi kafirun, ebyo bye babatumye nabyo ffe tubiwakanyiza ddala, okuggyako Allah bw'aba ayagala tubeera abakkiriza asindike bamalayika. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأما عاد, يا عادي abaina nabbi waabwe Huudu, fastakbaru, beekuluntaza ku nsi ne beetwala nti banene ku mateeka gaffe fil ardi, mu nsi muno ne babeera nga tebagalabawo, bighayri alhaqqi, naye mu butuufu nga beeyisizza mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa.
waqaalu ne batuuka n'okugamba man ashaddu minna quwwa yaani atusinga amaanyi awalam yaraw abantu abo tebalaba anna allaha alladhi khalaqahum ti allah ye yabatonda wa ashaddu minhum quwwatan ti yabasinga amaanyi wa kanu bi ayatina yajhadun mu butuufu baali ku mateeka gaffe nga tebakkiriziganya nago فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون فأرسلنا عليهم تواسن كجبالي ريحا تكونونتا صرصرا يلياوما نوكوما في أيام نحسات كنا زالي زيت كجبالي أما كورو زالي ناكو زابو بيبويرير زات سيراني كسايديا بوتباين مكالونجي لنذيقهم غتواغلا تباكم بيكو عذاب الخزي في الحياة الدنيا اتبوني رزيك نابتك واليوم صواف كبران سينو ولا عذاب الآخرة السنغ ولي اتبوني رزيك آخرة سنزيقو أخزا اتجو كسينغو كبالاغانتي بصواف نيو وهم لا ينصرون غاتت بجاك تاسبوانتي ولي اجو كباونيا اتبوني رزيك اتبجم وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون فأما ثمود نياب ثمود بتوات مامو نبي صالح فهديناهم توالي تواغلا تبارونغامي فاستحبوا العمى بني بسلاو كسيما كتامبولي لامو بزيبي بواماسو على الهدى كبرونغام بتوالي تواوا فأخذتهم صائقة العذاب الهون نتبتوسا كورو بقرار ويتشبون لزيكاري السنسيقو ودنغا كاري كسام سامو بوبو چگراغرا نزاكو چاخرا بما كانوا يكسبون الويبيو بيبالي نغا بنايزا نغا بيالي تلسا نسا الله مبرامو بابو ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونجينا الذين آمنوا تواو نيابا بكرزا وكانوا يتقون رب تواسانغا بالي بتي الله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم ويوم جكر سيراتي يحشر أعداء الله إلى النار بباقين كونغاني زبوا برابيبا الله نغبا كونغاني زبوا واليوم فهم abantu abo nga bamaze okuŋŋaanyizibwa fahum yuzaun bagenda kuŋŋaanyizibwa nga bibinja ekibinja ekisooseewo ng'ate kirinda ekibinja ekijja nga bwe balimala okubeera nga bawera abasaanidde okuyingira mu jahannamu omulundi ogumu nga bayiwayo bagendanga kubaleeta mu phases nga phase number 1 phase number 2 bwe bamala okuggwayo nga balabye nti gwe muwendo ogwetaagisa okuyiwayo nga bayiwayo bonna nga batokomokera mu muliro waliyadhu billah حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون أتوكتوسا إذا ما جاءوها وبالبيرانغا باتوسا ولي ekibonerezo kyaffe eky'omuliro bamaze okuŋŋaanya abasooka n'abaddako baleeta bakuŋŋaanyiza oluvannyuma kati babatutte babasimbye we bagenda okubeera nga babayiirayo shahida alayhim sam'uhum gagenda kubawaako obujulizi amatu gaabwe wa absaruhum n'amaaso gaabwe gagenda okubawaako obujulizi nti ddala musaanidde muliro olw'enneeyisa embi gye mweyisangamu ku nsi wajuluduhum n'ensusu zaabwe oba amaliba gaabwe nago gagenda kubawaako obujulizi tiddala mu nsi mweyisanga bwe mwagala temwafayo ku mateeka ga Allah nga gabawaako obujulizi obubalumiriza bima kaanu ya'maluun okusinziira ku ebyo bye baakolanga nti byali tebisanyusa Allah وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وقالوا لجلودهم bagenda kwevaamu bagambe ensusu zaabwe kubanga ze zigenda okufiiringa obulumi bw'omuliro
lima shahidtum alaina lwaki mutuwaako obujulizi obutuluma mu ngeri ng'eyo ng'ate mulaba tetugenda mu kigenda tukosa ffenna wamu. Qaalu ensusu zigenda kuddamu zigambe antakana Allah yatwogezza ne tuvaamu eddoboozi lye muwulidde ng'ery'abantu alladhi antaka kulla shay'in yoyo ayatuza buli kintu kyonna ky'aba yagadde okwatuza wa huwa khalaqakum awwala marratin ate mujjukire nti ye yabatonda olubereberye nga mukyali eri mu ttaka nga bwe yatonda jjajjaffe Adamu mu bulamu bwe yatunyumizaako nti yamusooka mujja mu ttaka eryali ery'obudongo wa ilayhi turja'un ng'era bwe yabatonda era gyali mukakase nti gye mulina okudda naye mmwe mwerabira nti mulina okuddayo kaakati mutuusiddwayo nga tewali kalungi ke mwekolerera kyekyo ekibagwanidde muyingira omuliro ku lw'okubanga mwamunyiza. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وما كنتم temwalinga ku nsi ensusu zigenda mu maaso n'okubalumiriza tastatiruna nga musobola okubeera nga mwerikkako an yashhada alaykum sam'ukum galimu okubeera nga gabawaako obujulizi obubaluma amatu gammwe wala absarukum temwasobolanga kwekengera maaso gammwe nti obudde bwonna gali atula nga gabalumiriza wala juludukum wadde ensusu zammwe temwasobola kuzeekengera nti obudde bwonna zandibatuusa ku buzibu walakin dhanantum naye kirabika nti ku nsi mwawangaala nga mulowooza anna allaha la ya'lam kathiran mimma ta'malun Allah subhanahu wa ta'ala mazima ddala tamanyi ebisinga obungi mu ebyo bye mukola. Endowooza zammwe zaabaleetera okulowooza nti ebisinga obungi mwe mubikola ku bulamu bw'ensi Allah yali tabimanyi so nga ate alina amaanyi agoogeza buli kyaba yagadde okwogera nekyogera mu ddoboozi eriwulirwa omuntu kaakati amaaso n'amatu n'ensusu zammwe bitandise okubeera nga bibawaako obujulizi obwannamaddala nti mu butuufu mwali muyisa bubi musobole okuyingira omuliro nga nammwe mukkiriza nti gwegwo ogubasaanidde kubanga bibawaako obujulizi biyungo byammwe byennyini bye mutaasobola kwekeka nga mu ssaawa eyo mukola ebyo ebinyiiza Allah. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلكم ظنكم ايون endowooza yammwe gye mwalowoozanga nti Allah tamanyi bye mukola alladhi dhanantum birabbikum gye mwalowoolezanga katonda wammwe omulezi wammwe Allah ardaakum yiino kaakati ebasudde mu nnyanga z'omuliro fa asbahatum min alkhasirin mukeese enkyanga muli mu bantu abejjusa. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فإن يصبروا ببناسلوا كبابا قميكرزا sinsonga fannaaru mathwan lahum kubanga omuliro bwe buddo bwabwe bagumiikirize wa in yastaatibu bwe banaabanga basazewo okubeera nga balaajana beenenya fama hum min almu'tabin tebalimu abo abajja okukkirizibwa okwenenya kwabwe nti bazzibweyo ku nsi batukolere bye twagala obudde bwayita. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. وقيضنا لهم قرناء tugenda kubeera nga tubalemezzaako mikwano gyabwe abaababuzanga zisitaani ku nsi ze baakolagananga nazo tugenda kubeera nga tuzibaleetera nga bali nazo bulembwe. fazayyanu lahum ezo ezaabawundira emirimu gyabwe emibi bo ne zibalaga nti jjo gyemirungi gye basaanidde okukola ebyaffe ne babisuula enkoto. ma bayina aidihim wa ma khalfahum zaabawundira ebyo ebiri mu maaso gaabwe bye bakola nti bye basaanidde ate ne zibawundira ma khalfahum ebiri emabega waabwe nga bamaze okuva ku nsi nti teriyo kuzuukira nabo ne bamatira. wa haqqa alayhim alqawlu ekigambo kyaffe ekyokubonereza abajeemu ne kibakakatako fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal insi ne babeera nga beetabye
mu bibinja ebyakulembera mu bujeemu mu bantu n'amajinni abaabasooka okubeera abajeemu nabo ne tubeera nga tubagattako innahum mazima abantu abo baali be bamu kaanu khasiriin baali kuva dda nga bagenda kubeera kwasala. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال الذين كفروا abatakkiriza baatuuka ekiseera ne babeera nga bakuutira abaana baabwe n'abagoberezi baabwe nga babagamba batya la tasma'u lihadha alqur'ani bannange timugezaako kugenda qur'ani eno weesomerwa mbu muwulirizeeko. Ekyo tekijja kusoboka bwe munaagendayo temujja giwona eringa ddogo bw'ogiwuliriza osiramukirawo. Walghaw fiihi bwe mulabanga weesomerwa weemuli mugikoleremu olwogo la'allahum taglibuun obuulyawo munaawangula abasigadde ne batategeera kikyebadde etegeeza nti bwe banaabeera nga bawulira ng'esomwa babeere nga bakubirawo kakyakaali abantu baleke okugitegeera wa illa bwe munaateekayo amatu ne mwagala okuwuliriza mujja kuvaayo nga musiramusa ebigambo by'omusajja oyo bikwata ku mutwe ng'eddogo. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ولنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا الله gamba tuteekwa okukombya ku batakkiriza abeeweredde Qur'ani yaffe ojjukubiramu olw'ogwo ekibonerezo sinziggu. walanajziyannahum tuteekwa buteesa okubasasula aswa alladhi kanu ya'malun ekibi ekisinga n'ekyo kye baalinga ku nsi bakola tujja kukibasasula nabo bakakasi nti ekituweereddwa mu butuufu kye tuyinze. dhalika jazaa'u a'daa'i llahi an-naar lahum fiha daarul khuld jazaa'an bima kanu biayatina yajhadun. ذلك جزاء ينفيرا أعداء الله النار إجندو كويبوا بنبيبا الله نغوي موليرو لهم فيها دار الخلد بغندا كوبيرا غبفنا ميمجو إزو كوبيرا مورو بيريرا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون غينفيرا أروامتك غفجبالي غبوكانيوروني. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وقال الذين كفروا bagenda kurajanna batakkiriza nga bamaze okuyingira mu muliro jahannama nga bagamba batya rabbana katonda waffe omulezi waffe arina tukusaba otulageko alladhina adallana abaabatubuza min aljinni wal insi abali mu bantu n'abali mu majinni kubanga mu majinni waliwo agaabuza abantu nabwe ekite mu bantu mulimu abaabuza bannaabwe abantu abali mu muliro bagenda kulaajanira Allah abalageko kwabo abaababuza mu majinni n'abantu wanaja'alahuma tubateeke tahta aqdamina wansi w'ebigere byaffe liyakunu min al-asfalin babeerere ddala mu baawansi mu byawansi kubanga be baatuleetera obuzibu buno bwonna bwe tulimu. Kati omuntu bw'aba akubuza oba bw'oba obuza munno olina okuba omwegendereza. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا نيمز مدرابا بالكم سين بوغرا ngabagamba batya قالوا ربنا الله abayogera nga ku bulamu bw'ensi nti omulezi waffe Allah ekyo bwe baamala okukyogera thumma istaqaamu oluvannyuma ne batereera ku mateeka ga Allah nga bw'ayagala tatanazzalu alayhimu almalaikatu bamalayika bagenda kukka we bali mu ssaawa y'okuva mu bulamu bw'ensi nga babagumya nti alla takhaafu temusaanidde kutya wala tahzanu temunakuwala temutya gye mulaga kubanga muyina entandikwa ate temunakuwalira bisigadde kubanga mukkiriza Allah wammwe nti ajja kusobola okubeera ng'alabirira ebyo byonna ebisigadde mabega wammwe
wa abshiru biljannati musanyuke kubanga gye mulaga kirabise nti mugenda kuyingira ejjana allati kuntum tu'aduna eyo bulijjo gye mubadde mulaganyisibwa abawalimu. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا تبدي بanywanyi bammwe mu bulamu bw'ensi bamalayika nga basanyufu eri abakkiriza wa fil akhirati era mujja kutusangako nnaku lw'enkomerero nga tuli banywanyi abannamaddala walakum fiha muyina mujjana ma tashtahi anfusukum emyoyo gyammwe byonna bye gyetaaga walakum fiha ma taddaun ate era muyinayo buli kyonna kye muli bamusabye nti kino nkyagala ogenda kubeera ng'okifunirawo. نزلا من غفور رحيم. nuzulan ng'ekyo nno bwe bugenyi oba kyekifo ekisinga okuba ekirungi okugenyiwalamu min ghafurin nga kikuweereddwa okuva eri Allah omusonyiye rahim oyo omusaasizi asaasira abo abaali abawulize bokka. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن يعني أسينغو برونجي ومن أحسن قولا أن أسينغو كبيرا أنت يوغيري تشيغامبي تشيسينغي برونجي مبيغامبي بيالي بيوغيدوا ممن دعا إلى الله يكسينغو يكورا بني بديري الله وعمل صالحا ناغو برزاكو كبيرا أنت يكوري ميرمي ميرونجي نغاتيرا تراجرا نابالا وقال ناتوكا نكبيرا نغا ييوغيراكو نغا ينيوميريزا مچigamba nti innani minal muslimin ntinze mpitibwa musiramu era ndi mwabo abajemulukufu. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة تكسبر كبيرا أنت بينكنا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تكسبر كبيرا أنت بيرونجي بسبر كوينكنا كنا نبيبي ادفع بالتي هي أحسن lwana nga nnyo kubeera nti olwana kuteekawo ekyo ekisinga okuba ekirungi ng'ojjawo ekibi. faidha alladhi bainaka wa bainahu adawatun oligenda okwekanga ng'oyo abadde alina wakati we ne wakati we obulabe ka annahu waliyun ng'alinga ddala ow'omukwano hamimun fanfe. singa olibeera nga ekisinga obulungi kyokola Allah subhanahu wa ta'ala alikufuulira abadde omulabe wo n'afuuka mukwano gwo mpanfe. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها naye tebayinza kukituukako ekyokubeera nti bateekawo ekisinga obulungi ku ekyo kye babeera bajjawo illa alladhina sabaru okuggyako abo abagumiikiriza. omugumiikiriza yekka yasobola okutuuka ku ekyo ekyokulwanyisa ekisingako okubeera ekirungi nga kyayagala okukola. oyo omugumiikiriza yasinga okubeera omulungi era yasobola okutuuka ku ekyo kye twogedde. wama yulaqaaha era tebasobola kutuuka ku ekyo kye twogedde illa dhu haddin azimu okuggyako oyo alabika nti alina omugabo munene nnyo ku lunaku lwa akhira Allah subhanahu wa ta'ala gwayamutegekera. abagumiikiriza be basobola okugumiikiriza embeera erwanyisa ebibi ne bateekawo ebirungi ng'omuntu bw'akola ekibi nga gw'olwana kubeera nti omukola kirungi tekifunika okuggyako bagumiikiriza era abo abalabika nti balina omugabo munene ku lunaku lw'enkomerero. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وإما نيسنغا yanzagannaka mina shaitaani nazgun okitegeeranga n'okirabuukirira nti kyagadde okukuyoola okuva eri sitaani ekitimba kyayo. fasta'id billah gezaako nnyo okusaba Allah abeere ng'akukuuma oleke kubeera ng'oyoolebwa ekitimba kya sitaani. innahu kulwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala oyo bw'onooba omusabye huwa samiun awulira nnyo alalimu ate mumanyi nnyo. Bulaba nga sitaani ng'eyagala okukuseereza eyagala okukuteeka ekuyoolere mu kitimba kyayo n'omala olabuukirira nti kino kye ŋŋenda okukola tekisanyusa Allah. sitaani eyagala kunseereza
fasta'idh billahi yogere ekigambo a'udhu billahi minash shaitani rrajim tinsaba Allah ntaasa nkuume obubi bwa sitaani eno ebadde yagala okunkoza ekintu ekiri haram oba okundesa ekintu ekiri halal ndeke okubeera nti nkikola eyagala okundesa eswala a'udhu billahi minash shaitani rrajim eyagala okunywesa omwenge eyagala okunsula mu bwenzi a'udhu billahi minash shaitani rrajim bw'olabuukiriranga ng'ekitimba kya sitaani kyagala okukuyoola kubanga nnyo okwenywereza eri Allah akutaase kubanga awulira ate era akimanyi. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته مبمكبراga obuyinzaabwe mubimukubiraga obubonero obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala w'amaanyi allaylu wannahar ekiro n'omusana washamsu walqamaru enjuba n'omwezi la tasjudu lishamsi temuvuunamiranga enjuba wala lilqamari temuvuunamiranga omwezi wasjudu lillah muvuunamire Allah alladhi khalaqahunna ye yabitonda in kuntum iyyahu ta'budun ddala bwe mubanga mukakasa nti Allah gwe musinza kubanga ku nsi kwaliko abasinza omuliro abasinza enjuba abasinza omwezi nga bagamba nti ye katonda aganedda bwe mubanga musinza Allah musinze Allah ye yabikola so temusinzeyo bye yatonda. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا وبنا بانغا باسزوا كويكورونتازا ne balemera mu kusinza ebyo فالذين عند ربك بملائكة bali ewali katondawo yusabbihuna lahu billayli wannahari bamutendereza lunye kiro misana wahum la yasamun tebalagira ddala nti bakooye era tebakooyera ddala bakola nga baagala era nga babatiivu ku ekyo kye bakola. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ومن آياته مبمكبراغو ebwamagero bya Allah subhanahu wa ta'ala ebirago obuyinzaabwe annaka tara al-ardu otunulira ensi eno n'ogiraba khashi'atan ng'ekiseera kituuse yonna ekkakkanye ekaze omusana gujyokyezza buli akaliko kafudde faidha anzalna alaiha almaa naye bwe tuba tussizzaako amazzi gaffe okuva mbire ihtazzat ogenda okulaba ng'ensi etandise okunyenya warabat ebintu bitandise okusituka nga bikula mu ssanyu ery'ekitalo inna alladhi ahyaaha mazima oyo awensi obulamu oluvannyuma lw'okuba nti ebadde efudde buli akaliko lamuhyi almauta yajja okuwa abaafu obulamu mmwe ng'abantu innahu ala kulli shay'in Allah ku buli kintu kyonna qadiru muyinza. inna alladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alayna afaman yulqa fi an-nari khayrun am man ya'ti aminan yawma al-qiyamah i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir. inna alladhina mazima abantu abo yulhiduna fi ayatina bagezaako okukyusa amateeka gaffe nga bagajja ku mulamwa bagassa ku bigendererwa byabwe bye baagala eby'ensi la yakhfawuna alayna tebalowooza nti tetubalaba tebalowooza nti batwekwese tetubalaba nga bali mu kuzannyira mu aya zaffe mu mateeka gaffe nga bagassa ku bigendererwa byaffe so nga ate Allah yagassa ku bigendererwa birala. afaman yulqa fi nnaari omuntu aligenda okusuulibwa mu muliro khayrun mulaba yaali obulungi amman ya'ti aminan yawma alqiyama oba oyo alijja ng'ali mirembe nga yali omukkiriza omulungi olunaku lw'enkomerero nga wakuyingira jjana. i'malu ma shi'tum mwekolere bye mwagala innahu bima ta'maluna basir naye nga mukikakasa era mukimanyi nti bye mukola byonna abataddeko abiri araba. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. إن الذين كفروا مزما بابا تكرزا بالذكر القرآن لما جاءهم جمزوك بجرا
وإنه لفي كتاب عزيز batwewuunyisa nnyo ng'ate bakimanyi nti Qur'ani tubannyonnyola lunye nti eri mu kitabo kiri kamala byonna eky'ekitiibwa ekya lawhil mahfuz Allah gye yagikuumira ekitasembererwa okuggyako abatukuvu. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه tesobola kubeera ng'eyingira mu kikyamu kyonna min bayini yadayhi kubeera nti bagyongeramu wala min khalfihi oba okubeera nga bagikendeezaamu tanziilu yassibwa min hakimin okuva eri Allah atakola nsobi hamid atenderezebwa ebitonde bye ebisinga obungi mu bantu n'ebirala. Tebasobola abantu bonna ne bwe bakola batya Allah yagikuuma n'agamba inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun petwagisaate era ffe tugenda ogikuuma teryasobola gyongeramu wadde ogikendeezaamu n'akamu n'akeddagala. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ما يقال لك tebayina kibajja kugamba kipya illa okujjako ma qad qila lirusuli min qablika byonna bye bagenda okukugamba byagambibwa dda abatume abaakusooka mu nsi muno baayitibwa abalalu baayitibwa abalogo baajeregwa. tebalina kipya bano kye bagenda kugamba abawarabu okujjako nga bannaabwe abakafiiri abaasooka baabyogerayogera dda ku bannabbi baffe. inna rabbaka mazima mulezi wa Allah ladhu maghfiratin yennanyini kusonyiwa wa dhu iqabin alim yennanyini kibonerezo eky'obulumi baleke beeyisenga bwe bwagala bajja kukitegeera. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولو جعلناه قرآنا أعجميا سنغا قرآن نكاملا نكتتاندا نغتجرس مرلم ورتالي الورابو لقالوا بالغامج لولا فصلت آياته سنغا متيكا غايو بغتو نيونيولا برونجي سنغا متيكا غايو بغتو نيونيود مرلم الوفن تغتجيرا أعجمي وعربي kakati ebintu biri mu Lwarabu na Lugwira أعجمي وعربي ebintu bino biri mu Lugwira ate bye batugirayo babiteeke mu Lwarabu baali badde nga beewugguusa mu ngeri ey'ekikeeki eri obutayagala kubeera nga bakkiriza nti ate kaakati olulimi Olugwira olulimi olw'Abagwira bwe batandise okussizaamu obubaka ate nga babutunnyonnyola nga babuvvuunula babuteeke mu Lwarabu. Kulu bagambe huwa Qur'ani lillazina amanu huda wa shifaa'un eri abakkiriza abanaasalawo ne bagikkiririza mu Lwarabu lwayo lwerimu bwe wali obuluŋŋamu era we wali eddagala erijja okubawonya endwadde ez'emitima n'emibiri. wallazina la yu'minuuna naye abo abatakkiriza fi adhanihim mu matu gaabwe kirabise nga mulimu waqrun envumbo gaazibikira tebawulira wa huwa teyo Qur'ani alayhim kubo ama ebafudde bamuzibe tebalaba era ne nabbi kubo tebamulabawo. ulaika yunaadawuna abonno bakoowolebwa lunye mujje mubeere abakkiriza naye min makanin baidi nga bookoowolwa bali wala naabwe tebakuwuliriza era by'okoowolwa tebabiwulira bakuli wala tebasobola kuwulira mulanga gwo ng'obakoowoola okujja eri Allah. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد آتينا موسى الكتاب موسى twamuwa ekitabo فاختلف فيه nikisangibwa nga bakyawukanamu abadda mu bigere bye. ولولا كلمة سبقت singa si kigambo kyaffe ekyakulemberedde ekyaggwa min rabbika okuva eri Katonda wo nti buli muntu alina ekiseera ekigere laqudiya bainahum naalibadde nga mbasaanyaawo akati waabwe n'embeera nga nnyingirawo n'embeera ng'abo mbasaanyaawo naye lwakubeera nti buli muntu namussaako ekiseera ekigere ate nga kyamala dde okuwandiikibwa ate Allah tayawukana na ndagaano. wa innahum naye abantu abo kirabise lafi shakkin minhu murib bayina
obutali bumativu n'okubuusabuusa mu ebyo ebibasomesebwa nga bijjibwa mu kitabu kya Allah. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. من عمل صالحا omuntu alikola emirimu emirungi falinafsihi gigenda kugasa mwoyo gwe, waman asaa alyeisanga bw'alabye faalaiha alibeera ng'omwoyo gwe era gwaleetedde obuzibu. wama rabbuka bidhallamin lilabid, taliyo omulezi wa Allah eri abaddu be nti agenda kubalyazaamaanya. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. إليه يري الله يرد يزبwa ilmu saa okumanya ekiyama kyadde. Teri lunaku lwa nkomerero nti lulibaawo mwezi gundi mwaka gundi nedda, ebyo Allah yabyesigaliza. wama takhruju min thamaratin min akmamiha, tewaliyo bifuluma nga bibala mu birimba byabyo oba mu nkota zaabyo oba mu ngo zaabyo oba ku bikongoliro byabyo. Ebibala byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yatondera awamu tebisobola kubeera nga bifuluma ne bibeera nga bivudde mu ngo zaabyo okujjako nga Allah amanyi empeke eziriko, ebibala ebiriko. wama tahmil min untha, tewaliyo kikazi kyekisitudde okujjako nga Allah akimanyi kirifa ddi, kigenda kuwangaala emyaka emeka ne riziki yaakyo. wala tadau, tewali kizaalibwa illa biilmihi, okujjako byonna ebizaalibwa ebinyonyi, ebiwuka, abantu, ebisolo, byonna biri mu kumanya kwa Allah. Tewaliwo kibaawo nga kiri bweru wa kumanya kwe. wa yawma yunadihim, mujjukira olunaku lwagenda okukoowoola abantu abagambe aina shurakaiya, bebalibwa be mwangattangako. qaalu, bagenda gamba adhannaaka, tukubuulira kaati, ma minna min shahid, mu butuufu tewali kufa ayinza kubeera nga wabujulizi nti ddala wali osaanidde okusinzibwa ng'ogattibwako. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. وضل عنهم bigenda kubabulako ma kanu yad'una min qablu, bali basinza olubereberye ku nsi. وظنوا, bagenda kakasiza ddala nga ebintu bibaza okubasobera bye basinza nga tebabirabako. وظنوا, bagenda kakasiza ddala ma lahum min mahis, tebalina buddukiro wabula beebo bennyini abagenda okugwa ku kyokya, abagenda okugwa ku kibonezo kya Allah. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. لا يسأم الإنسان, omuntu tayinza kkoowa min du'ai lkhayri, kwesabira birungi. wa in massahu sharru, naye singa Allah amala n'amutuusaako akabi, alwadde oba ayavuwadde oba bamugye mu kifo, fayausu, ogenda okumulaba nga akutuka n'essuubi, takyasubira nti aliddayo n'atambula. kanuutu, era n'omulaba nga aweddemu, akutuse n'okusuubira nti tasobola kuddamu kubeera mu mbeera nnungi. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. ولئن أذقناه رحمة منا, naye singa tumala ne tumukombyako kusaasira kwaffe n'addamu n'atereera okuva gye tuli nga ffe tuleese embeera eyo emuzizza mu bulamu obulungi. min baadi dharraa massatuhu, oluvannyuma lw'akabi akabadde kamutuuseeko. la yaqulanna, ojja kumuwulira ng'ayogera haadha li, eyo ntetenkanya yange yentuusizza mu kubeera nga nziramu okwaka. wama adunnu saata qaimatan, sisuubira nti ekiyama kiribeerawo. kale wala in ruji'tu ila rabbi,
bwe mmala ne nzikiriza nti kiribeerawo naye bwe ndiba nga nzizeeyo ewa katonda wange nga bwe mugamba inna li indahu lalhusna nkakasa bukakasa nga bwampisizza obulungi ku nsi nti eyo ŋŋenda ejja naaterayo okubeera nga njefunira Allah agenda kubeera nga agimpa agenda kungemulira ejjana kubanga ne ku nsi yangemulira era bwe kiribeera nga kituufu nga bwe mutugamba nti eriyo ekiyama ejjana ngisuubira falannubayyinanna alladhina kafaru tugenda kubannyonnyola akawunvu n'akagga abatakkiriza bima amilu okusinzira ku nkola yaabwe yali nkyamu walanuziqannahum min azabin ghalid tugenda kubakombya ku kibonerezo sinziggo وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وإذا أنعمنا على الإنسان السنغة باتتدى چنجرا چفا ولي ومنتو أعرض أتوغندو كرابانغا إبيافا بسود مغروكا وانا بجانبه ناتاندكو كتامبوليرا كومبirizi zenga agoma ye yagala agenda yemenya olw'ekyengera kye tuba tumuwadde so nga ate amateeka agafa agasudde enkoto omuntu bwe Allah subhanahu wa ta'ala oba amutuusizza mu kifo oba amugaggawaza Allah agamba nti bwe tumuteekako ekyengera a'rada ebyaffa bisuula muguluka wana abijanibihi n'atambula nga agenda yemenyera ku mbiriizi ze nga yeerabawo wa idha massahu sharru naye akabi bwe katuuka waali fadhu du'ain arid ogenda okulaba nga ate asinda nga asaba Allah olusaba olulabika nti lunene bamaseeka tabavaako Allah subhanahu wa ta'ala nga abadde amutuusizzaako embeera enzito ng'ayagala okumusaba lunyatadde abeere ng'amuddiza embeera ennungi. Qul ara'aytum in kaana min 'indi llahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Qul bagambe ara'aytum njagala mumbuulire in kaana min 'indi llahi singa Qur'aani eno ddala mbutuufu eva eri Allah thumma kafartum naye ne kirabika oluvannyuma lw'ekyo nga mmwe mugiwakanyizza thumma kafartum bihi ne kirabika nti ate mmwe mugiwakanyizza naye ng'evudde eri Allah man adallu anaye asinga obulyaza amaanyi mimman huwa fi shiqaqin ba'id okusinga oyo ali ku ludda olwewala nga tali kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi birabbika annahu ala kulli shay'in shahid. Sanurihim tujja kubalaga ayatina ebyamagero byaffe fil afaqi mu bwengula eyo singa bana babasomye ebikwatagana n'obwengula bajja kulaba tekinologi w'obwengula bajja kutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala atqana yakola tekinologi fi kulla shay mu bikintu kyonna wa fi anfusihim ne mu myoyo gyabwe kennyini bwe banaaba byesomyeko biologically bajja kwesanga nga Allah subhanahu wa ta'ala abatuusa okumanya obuyinza bwe engeri gye yapangapangamu omuntu asobola okubeera ng'ali mulamba hatta yatabayana lahum annahu alhaqqu kijja kutuuka ekiseera amazima gabeeyolekere gabeere musana oluvannyuma lw'okumala okukuguka mu bwengula nga balabyeyo ebibeewuunyisa nabo kennyini ku bulamu bwabwe nga babadde babusomye bulungi kijja kubeera nga kibeetaagisa okukakasa nti Qur'aani ge mazima agaddala awalam yakfi birabbika ye tekikumala nti katondawo annahu ala kulli shay'in shahidu ku buli kintu kyonna kikolebwa alaba. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli shay'in muhit. Ala bange innahum abantu abo abaganya okukkiriza fi miryatin bayina okubuusabuusa n'obutali bumativu min liqa'i rabbihim ku nsisinkano ya katonda waabwe bangi tebamanyi nti bali musisinkana. Ala bange innahum bikulli shay'in muhit Allah ku buli kintu kyonna yakyetooloola dda akimanyi mu ngeri zonna akawonvu n'akagga. subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.